Jaka nsaba kuntaasa biswaza n'okuswaza. Omusajja gwe nafuna ku online yabadde nga ali serious mwanattu naye atandise okunsaba akafaananyi nga ndi bwereere kyokka bwe sikamusindikira agenda kunkyawa ate saagala mufiirwa ate bwe nkamusindikira simanyi byanaakakozesa omuntu akoze atya. Kibi okusindikira omwagalwawo gw'oyogera naye ku online akafaananyi ng'oli bwereere ye bw'oba nga tookamusindikire oyinza kwogera otya naye n'omusigaza nga tomunyiizizza. Mbabuuzaako mwenna mikwano gyange amanya gange nze Lukomwa Jonathan bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry teweerabira okusubscribinga koona kadaako koonako gwejja osookanga okulaba vidiyo zaffe ziteekayo olunaku olwokubiri n'olwokutaano. Olunaku olwokubiri ng'olwaleero tubeera twogera ku mukwano onoonyeza otya omuntu omutuufu okuumya otya omukwano gwo okuumya otya obufumbo bwo. Naye olunaku olwokutaano tubeera tuddamu ebibuuzo ebikwatagana ku byawandiikibwa Bayibuli. Kati bw'obanga olina ekibuuzo kyonna ekikwatagana ku byawandiikibwa noonya ku WhatsApp namba yange eyo nja kuba nkuddamu bwe kibeera nga kigazi nja kukola vidiyo namba ku kibuuzo kyo. Kati olwaleero ddala kibi okusindikira omwagalwawo akafaananyi ng'oli bwereere ye bw'oba nga tookamusindikire oyinza muddamu otya. Abasajja bagezi nnyo. Asooka kwogera nga asaaga n'akubuuza ekibuuzo ky'aba akubuuzizza mwajja kikyayagala. Baby okola ki essaawa zino ngenda kunaaba. Baby okola ki essaawa zino ngenda kwebaka. Osobola okunsindikira kafaananyi nedda nsindikirako ekitundu ekyawaggulu kyokka tewali buzibu. Kati kirirako kati naawo nno obeera oluguddemu. Naye oyinza kukola otya okwewala obwo bwonna obutego ye buzibu ki bw'oyinza okusuubira singa ogenda mu maaso ng'ogudde mu butego obwo. Welcome back to Jack Online Ministry. Ekisookera ddala tolowooza nti omusindikira akafaananyi oba vidiyo eyo kwe kumukuuma ng'akwagala mbutaakukyawe weerimba. Leero akusaba akafaananyi ako oba vidiyo eyo olw'ensonga alina feeling. Naye nga bwe tukyogerako bulijjo feelings zikyuka oba empulira ekyuka. Bw'omala okukamusindikira oluvannyuma lwa weeks 2 mwezi gumu kale ekinene ennyo emyezi 3 ajja beera nga takyetaaga vidiyo yo oba kafaananyiko. Ne omukema nti baby kati ndi ready nkusindikire ayinza okukkiriza okusanyusa naye nga takyakiwulira feeling tezikyaliwo olwo nga zakyuse. Bw'akuyamba ennyo muyinza osigala nga mwogera naye ng'emboozi gye munyumya si ya mukwano. Bw'aba takuyambye akubulookinga oba obutakuddangamu messages zo. Kati n'alabayo omuntu omulungi akusinga bw'abeera ayagala okulaba obwereere bwe. Kati beera mwegendereza nnyo ng'osindika akafaananyi omuntu ono tali mu feeling era feeling zino tunazikuuma omwaka mulamba ng'awulira mu mpulira y'emu. Ekyokubiri ky'otalina kwerabira muli ku internet. Internet etereka ebintu okumala ebbanga ddene. Omuntu asobola okukateeka ku Google Drive, ku email oba ku Facebook n'akateeka mu private. Kati oluvannyuma lw'emyaka 10 ng'ebintu byakyuka dda oba ng'omaze okufumbirwa omwami omulungi akuweesa ekitiibwa olina abaana abakulu omuntu ono n'ata akafaananyi kano olikikola otya? Oba kale katugambe ye musajja mulungi omuntu omulala bw'alifuna password ye oba ye kennyini ng'alina gwakagabidde gwe yeesiga naye kati oyo gwe yeesiga ng'akumanyi bw'alita akafaananyi ako olikikola otya oluvannyuma lw'emyaka 10? Ekyokusatu oyinza okulowooza nti kale kookozesa video call. Mwanattu video call nayo bagitereka oteekako screen recording n'ogitereka nga video bulungi nnyo nga gye baakusindikidde ku WhatsApp nayo n'ogitereka mu ngeri y'emu nga video oli gye yasindikidde ku WhatsApp oba ku Facebook. Ekyokuna kikuweebuula oba kikumalamu ekitiibwa. Omuntu ono nga feeling zimaze okukendeera ng'akomyewo mu ntegeera ye atandika okugeraageranya mukazi ki asaana okuwasa okuteeka awaka okubeera maama w'abaana bange oyinza okubulamu kubanga ayinza okulowooza oba oli awo bangi nnyo be weeyambulira era abasajja bangi abalina obufaananyi bwo bwe walemwa okubeera nti weekomako ye n'omusindikira oba oli awo waliwo n'abalala bangi be wasindikira obufaananyi bwo. Kati beera mwegendereza okubeera omukyalo ow'ekitiibwa oba omwami ow'ekitiibwa obeera tosaasaanya bwereere bwo ku mikutu emiyungagano.
ekyokutaano nga tonnaba kaweereza sooka okatunuulire abaana bo singa babeera bakalabye bayinza osigala nga bakussaamu ekitiibwa oli kyakulabirako kirungi eri bo era singa nabo babeera bakikoze oyinza obbawagira oba bakadde bo singa babeera bakalabye tewali buzibu oyinza okugamba ono omwami mwagala nnyo era tayinza kunkola kabi konna nawe njagala okubemu akafaananyi olowooza buli obwalinkinga ebyokulabirako bye tumanyi mu ggwanga bo baali tebaagalana ye tunuuliramu ba ex bo mukyakwatagana bulungi kale katugambe tolina ba ex tunuulira ba ex b'abalala bakyakwatagana bulungi era tebayinza bakola kabi konna era ki ekikakasa nti ono tasobola fuuka ex wo ayinza okukola obubi ekyomukaaga ate era kyekisembayo kyekisinga obukulu naye nga tetunabagenda mu kyamukaaga sooka onteekere wansi mu comment section gw'olowooza kibi okusindikira omuntu akafaananyi era bwe kibeera kibi buzibu ki omuntu bw'ayinza okusuubira ng'amaze okukikola ekyomukaaga obeera ovudde ku kigambo kya Katonda obeera oli mu kwonoona okuva essuula y'ekkumi olunyiriri lwa 14 lugamba nti temwendanga okwenda tekitegeeza kwebaka na musajja ne mukola ekikolwa kubanga Mathew essuula y'okutaano olunyiriri lwa 28 lugamba bwe luti naye nange mbagamba nti buli muntu atunuulira omukazi okumwegomba ng'amaze okwenda mu mutima gwe agamba nti obwenzi bwa mu mutima obeera ng'otunuulira omuntu n'owulira okwaka munda mu gwe obeera omaze okwenda ne Bakolinso ekisooka essula ya 6 olunyiriri lwa 18 lugamba bwe luti mwewalenga obwenzi buli kibi kyonna omuntu kyakola kiri kungulu ku mubiri naye ayenda akola ekibi mu mutima gwe ye kale ne tugendako n'Embagalati essuula ya 5 olunyiriri lwa 19 lugamba bwe luti naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu bye bino obwenzi empitambi obukaba kwekwaka kati mubeera mu kikolwa ekyokwaka bayibuli egambye nakyo kibeera kibi maaso ga Katonda kankuwe kikyoyinza okwogera n'omuntu bw'abeera nga agambye nti mpeereza akafaananyi naye nga gwe toli mwetegefu kaweereza ate oleme munyiiza beera mukkakkamu nnyo ate tomusayira musango kozesa amagezi ag'ekitalo okubeera ng'omukkakkanya kubanga abeera ajjudde okwaka kw'amaanyi ate okwaka kuleeta obusungu olumu ne kuleeta n'okusalawo okukyamu yogera naye mu ngeri ey'obutegeevu mugambe nti bebi ntegeera embeera gy'oyitamu ne tetwetaaga kwonoona maaso ga Katonda olunaku lw'ogenda okumpasa tuyimirire mu maaso ga Katonda nga tulayira nti okuva n'olwaleero ddala nga tukikakasa nti okuva n'olwaleero nze maama w'abaana bo gwe bba wange tuwaŋŋane ekitiibwa tukuume obufumbo bwaffe nga tusimbye ku musingi ogw'okutya Katonda nzikiriza nti bw'abanga ddala akwagala ajja wuliriza ebigambo byo naye bw'abanga yajja nakwaka neera ajja genda ne bw'ona obumusindikira neera ajja kumaliriza ng'agenze kati kuuma ekitiibwa kyo oba abikkiriza asigale bw'abanga tabikkiriza neera ne bw'ona obumusindikira ajja genda mwebale nnyo okubeera nti mulaba vidiyo zange amanya gange nze Lukoma Jonathan tewerabira okusubscribinga kona kadaako sharinga commentinga mukama abampeera omukisa Yesu abaagala tunaddamu. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.